Tukwebaza okulaba mawulire agataliko nfufu nze Innocent Gusoolwa. Ebigambo bibiri bifaanagana nnyo. Okutunula n'okulaba. Okutunula kitegeeza butafaayo ng'ekintu tokiinaamu interest. Okiraba bulabi n'otakirowoozaako n'okireka ne kigenda. Oba awantu n'ojjawo n'otambula butambuzi. Kibayita okutunula. Kyawukana nnyo n'okulaba. Okulaba kwe kwetegereza ne weekeeneenya n'obaza embeera ogifunyeemu otya. Oyina kwogera ki? Oyina kwambala ki? Ani gw'oyina kwogera naye ki? Ani gw'otalina kwogera naye? Ddi lw'oyogera? Ddi lw'osirika? Kibayita okulaba. Ng'oyina ky'olabye banno tebannakiraba. Ne buli muntu alaba naye oyo yekka afaayo yalaba emikisa egimwetoolodde mu bantu abo baali nabo oba mu mbeera gy'alimu oba mu kitundu mwali. Bw'onooyiga okulaba era batujerega nnyo ne batuzuukusa. Ki ky'otalaba? Nga bakubuuza weetaaga ki olyoke olabe? Okutemyako weetaaga wambazzi awo ne bakuzuukusa. Oli n'agamba nze munnange namuvaako alinga atalaba. Okulaba n'okutunula byawukana nnyo. Ekisinga ku byo kulaba kijja kuyamba ogenda mu maaso.